Balamusizza nnyo bassebo ne bannyabo abanda bano ku Dream TV musibye mutya bassebo musibye mutya bannyabo mwebale kubeerako ku Dream TV mwebale okwagala enjiri y'amazima. Amanya gange mpitibwa Pastor Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ esumbibwa Bishop Isaac Kituuka ne Mama Prosituuka. Haleluya. Kale katusabe taata nkwebaza olunaku lwaliro kwebaza omwoyo omutukuvu okubanga oli mu kifo kino okwebaza kubanga wazedda tukusinza tugulumiza Mukama Katonda w'amaanyi taata kabaka w'abakabaka nzika kana wansi w'amafuta go omwoyo omutukuvu twale ekitiibwa twale obuyinza ekigambo nga kibuulirwa Mukama kifukeko amafuta leka kisumulwe obulamu bwaffe ate kitukole bulungi mu linnya erya Mukama waffe Yesu tusabye amina. Haleluya. Mukwano gwange gwandaba tolekangayo kubeera ku njiri y'amazima oyigambako ne ku munnaawo n'omugamba nti enjiri y'amazima etuuse mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Era nebazamu abankubirako bananga ba mu kiromba mukoze kyamaanyi nnyo mukoze kyamaanyi nnyo okubeera ku njiri y'amazima ate teweyagaliza wekayagalizaako ne banno Mukama abampira omukisa mwe bali kunjagala mwe bali kubeerako ku TV zammwe. Haleluya. Tugenda maaso n'ekigambo kyaffe eky'olwaleero mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Kigambo kyaffe eky'olwaleero nga kigamba nti tosanyukanga nnyo kubanga ogoba emizimu. Haleluya. Ekyo tekikusanyusa nnyo naye sanyukira ekintu kimu kuti erinnya lyo liwandiikiddwa mu ggulu. Haleluya. Ate bwe liwandiikibwa linywezebwa terisobola kusangulibwa kubanga goyinza okugamba nalokoka era erinnya lyange lyawandiikibwa mu ggulu nedda lyawandiikibwa ekituufu naye ate okusangulibwayo kyangu nnyo naye sanyukira mu Yesu ng'olaba erinnya lyo lisanguliddwa liwandiikiddwa mu ggulu naye sikusanyuka tukubanga ngoba emizimu ekyo si kyekikulu ennyo n'abasamize bagigoba nkiddamu n'abasamize bagigoba nagamba nti oyazze bamuloze namugobyeko amayembe mu ngeri ye nga ye bw'ategeera ekyo si kyekikulu. Haleluya. Era tulaba wano gundi Musa Farao Farao ne Moses yennyini Farao bwe yaleeta emisota ne Moses naye n'aleeta kati ekyo ekikusanyusa eky'ebyamagero naye tusanyuke ti erinnya lyaffe liwandiikiddwa amanya gaffe gawandiikiddwa mu ggulu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tujja kubikulako mu kitabo kya Luka essula ey'omwenda tubikule tulabe. Luka mu kitabo kya Luka essula 10 olwa 19 mujja kunsonywamu. Luka 10:19 aga nti mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe so tewali kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono. Atuwadde obuyinza obunaalinnyanga ku misota obunaalinnyanga ku malogo obunaalinnyanga ku mizimu naye n'agamba era tewali kibi kigenda tukolebwako. Omuntu yenna bw'alokoka asobola okukikola. Haleluya. Obuyinza obwabwa nabwo lwakuba abantu abamu tukyanyigirizibwa emizimu tulemye okutegeera nti Yesu bwe yatuwa obuyinza obwo ali muffe. Haleluya. Ali muffe mwafugira obuyinza tubulina naye olw'obutakola nnonoze olw'obutakola kwagala kanjogere bwe ntyo gwe ne weewaako obuyinza obutono naye ng'ate bwonna waatuweebwa bw'omala okukkiriza Kristo n'abeera mu bulamu bwo kubanga ye yeewaayo okubeera mu ggwe n'agamba n'abeeranga mu ggwe naawe n'obeera mu nze. Kirisimba Kolosaayo ndowooza Bakolosaayo essula 3 olunyirwa 3. Haleluya. Ali mu ffe ate naffe tuli mu ye era ekiwandiiko kiga nti anaabeeranga Katonda waffe naffe ne tubeera abantu be. Haleluya. Kati bw'abeera mu ffe n'abeera Katonda waffe naffe tuli bantu be obuyinza obwo tubulina kubanga akolera mu ffe takolera mu bbanga takolera mu mizimu naye akolera mu ffe abaamukkiriza so si bali abataamukkiriza era obuyinza obwo yabutuwa ne oba walokose jjo kisoboka ogoba omuzimu ne gudduka. Haleluya. Ekyo nkirinako obujuzi nga nakalokoka we nalokokera nayina oba ŋŋambe ntya okubugujja kuli okw'omwoyo omutukuvu nga nina okubugujja okw'amaanyi muli munda mu nze ate nga sinnabitegeera bulungi. Nze ng'omwana olwana ne musabira olwana ne musabira ng'olaba ebintu bikola kubanga luyinza bwatuweebwa kati bwakuweebwa gwe yalokoka osobola obikola byonna naye olw'obutakkiriza bwe tulina obutono
olw'obutakkiriza okuleka ekibi, olw'obutakkiriza ti Yesu ali mu ggwe, olw'obutakkiriza tikisoboka. Oddukira wa gundi akusabire, gundi asabire, gundi akola ebyamagiro, gundi akola ebyamagiro, naawe kisoboka. Ne bw'osabira omulwadde naawe nekyo kyamagiro. Kamaffe yeebazibwe. Buyinza okuba nga enkola ya Mukama si y'emu. Ffenna atuwa buli omu ekitone ekiki. Nga gwe tojja kutambuza mulema. Naye ate nga abazze nga banyigirizibwa baliko emizimu baliko ki, osobola okubasabira ne basumululwa. Buli omu ayina okuyitibwa kwe. Buli omu ayina amafuta Katonda ge yamuwa. Toga nti ekiri kwa gundi n'egundi kyali. Naye ekisinga byonna tubikoze. Naye amanya gaffe tegajjuluddwa mu ggulu. Gye gali kyekisinga obukulu kubanga ekyo kigenda okuyingiza mu ggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekyo kitunyweza mu bulamu obutaggwaawo. Ulira bw'agamba nno. N'agamba nti olwabiri n'agamba nti naye ekyo temukisanyukira kubanga dayimooni babawulira. Naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa. Kubanga olunaku lujja kukya bagambe Luusi. Naye nga mu ggulu bansangulayo. Haleluya, naye tekigenda kumbaako. Haleluya. Mukwano gwange oginza okukyamuka gino njigoba nagiri njigoba naye nga muli munda Yesu yakwebukako dda. Temukyalina nkolagana naye. Ogigoba emizimu ogigobera mu busungu. Emizimu ogigobera mu bulimba. Omanyi mulimu ebintu Katonda byatuteekako n'atusaasira. Ng'okyalina obukambwe gyo naye ng'ogoba dayimoni zidduka. Naye nga Katonda muli oli obutukuvu n'obutuukirivu takyali mu ggwe. Ate bassebo buli bwoba otambulira mu Katonda mu ye mu kwagala kwe, emizimu tetujja kuleekaana nagyo. Naye gwe n'ogenda n'oleekaana luli, n'oli n'oddayo n'oleekaana gwalemerawo, lwaki? Kubanga erinnya lyo teririiyo. Kankyogere bwe ntyo. Yayinza oddutunulako obutunzi n'agamba mugira mubikkirako awo. Kanadda mu positioni gye mwagalamu n'abeera nga n'embeerera ddala mu ye kinaakolebwa. Ne babuulira ku butukuvu n'obutuukirivu olwo ne weenenyaako. Kana bw'ayamba ekyo ne kivaawo. N'ogamba nsabidde ekintu, sabye emyaka 2 naye kyavuddewo. Naye nga lwe baabuulira okudda mu nkola ya Mukama olwo wasalawo ne weenenya. Naye ate bwe kivaawo n'oddamu. Bassebo ne bannyabo tunywerere mu Kristo, tukole okwagala kwa Kristo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tutambule mu butukuvu n'obutuukirivu ekisigenda kulekayo kyogera kubanga kye kyasumula obulamu bwange. Kye kyanyweza mu Yesu. Obereke entisa ya Katonda. Obereke entisa ya Katonda. Omuntu atalina ntisa ya Katonda yoyo aleekaana na kino n'aleekaana na kiri n'oli aleekaana kiri kubanga gwe entisa ya Katonda yakuvaamu dda. Haleluya. Buli kyokola tokyafaayo, oli awo olidde boleekaana buleekaani n'ogamba gundi namusabidde ne gundi nemusabira oyo mulema n'atambula nakyo naye nga linnya lyo lyasangulwayo dda. Agende nti musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Haleluya. Gawandiikiddwa mu ggulu. Njaga tusomeko wano ekyawandiikibwa ekirala. Mukubala. Tugendeko mukubala. Kamaffe yeebazibwe mulokole. Ekyo si kyekikulu. Era tebagenda kugamba bano wabagobako emizimu, bano wabagolako emizimu. Nedda. Yagenda kulaba ebibala biwabala. Kamaffe yeebazibwe ebibala biwabala. Ebibala eby'obwa Katonda, ebibala eby'okwagala, ebibala eby'okusonyiwa, ebibala eby'obutukuvu n'obutuukirivu, ebibala eby'okugonda, ng'ofaanana Yesu, ng'oli mu mbala ya Kristo. Ekyo kyakwetaagamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Era kimusanyusa nnyo singa onokikola mu linnya erya Yesu. Era eyo ye kkaadi oba omaze ogifuna ekuyingiza eggulu. Tuli mu kubala 32. Kamaffe yeebazibwe bikulako mu kubala 32 n'oluyi lwa 32 we tugenda okusoma awo. 32 n'oluyi lwa 32 mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Katusome tulabe kubala 32 n'oluyi lwa 32. Agambye ti tunaasomoka nga tukutte sookolindeko omwoyo mutukuvu. Kubala 32. Agambye nti
tunasomoka nga tukutte ebyokulwanyisa mu maaso ga Mukama okuyingira mu nsi ya Kanani. Tunasomoka bano baali baana ba Isirayiri nga bagamba tunasomoka nga tukutte ebyokulwanyisa mu maaso ga Kanani, era n'agamba nti era obutaka obw'obusika bwaffe bulibeerera naffe emitala wa Yoludaani. Haleluya. Baali bakutte ebyokulwanyisa nga babikutte mu maaso ga Katonda. Okukwata ebyokulwanyisa nga toli mu maaso ga Katonda tugenda kumalako. Oyinza okuba omanyi bingi nnyo naye nga mu maaso ga Mukama toliiyo. Naye bano babikwata nga bali mu maaso ga Katonda, nga bali mu kwagala kwa Katonda. Ne babanga bajjako waya Moses nga yazedda mu maaso ga Mukama nga yeenenyeza dda ku lw'abantu abo. Haleluya. Ab'emikwano tunywerere mu Katonda, tunywere mu maaso ga Mukama, tetulina kuvaawo. Njagala tugendeko ne Befeso essula ya 4 mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Bakwata ebyokulwanyisa nga bali mu maaso ga Katonda, naye gwe obikwasa nga mu maaso ga Katonda tolinayo. N'ogoba guno wadde ebyawandiika byonna obirina, naye mukwano gwange bw'oba toli mu maaso ga Katonda obumala biseera byo. Era ky'obola nti Setaani takyawulira bantu. Abantu nabeera bwakamala zino ennaku 4 ne mudda mu zino. Lwaki? Mu maaso ga Katonda temuliimu. Haleluya. Okola bibyo bibagamba okusiiba gguloko omusumba tabeerayo gwe n'okola bibyo. Tuli mu Efeso essula ya 4 olwa 3 n'aga nti munyiikirenga okwekuuma obumu mu bw'omwoyo, okukuuma obumu obw'omwoyo mu kusimbibwa n'emirembe. Mwekuume mu bw'omu obw'omwoyo, weekuumire mu mwoyo omutukuvu mu kusimbibwa kiwasimbibwamu. Kubanga ye Katonda yakusimba mu butukuvu n'obutuukirivu era akumanyi, naye ate gwe wejjayo n'akusimba mu buweereza obwo yakusimbamu, obuyinza n'abukuwa, naye era gwe wejjayo. Kubanga olwanyisa omubiri, naye ng'omwoyo wo ye takyakwatagana na waggulu. Kamaffe yeebazibwe agambye yakusimba. Weekuumire mu bumu obw'omwoyo yamukuwa. Omwoyo wa Katonda tumulina, atudde mu ffe, afugira mu ffe. Naye buli lw'omutambuliramu nga towuguse n'omunywereramu, otandika okukola ebintu eby'ekyewuunyo, otandika okusabira abantu ne basumululwa, otandika okukola ebintu ebyewuunyisa, ne bw'oyogera bwogeza ekigambo nga kirimu Katonda. Haleluya. Gwe okimanyi nti omuntu ayinza okubulya ekigambo naye nga Katonda taliimu. Naye olina oyogera ebigambo binaga bannange inavudde eka ng'ekigambo kyekindi ku mutima, omusumba oluze kyatandikiddeko. Haleluya. Ne bw'ata omusumba n'omuntu ayinza okujjawo nga muweereza mu kyaki, naye ng'alimu Katonda n'ayogera ekigambo n'ogamba naye omukyalo yayogedde ekigambo kinkutteko. Kubanga lwaki? Taweebuuse mu Katonda, ali mu ye, bali bumu, erinnya linywezebbwa ne Katonda alimanyi. Otimanyi nti Katonda amanyi amanya gaffe, kasonyiira mu ye n'otambulira mu ye, erinnya lyaba alimanyi, naye bwe liwanduukulwa abatalimanyi. Haleluya. Abatalimanyi kyangu okuliwanduukulula. Bwezaamu Mukama n'akuyamba ate ne liddawo, alisangulawo. Haleluya. Ekyo kyo nkikubuulidde. Tugendeko mu Kuva essula 3. Bikulako mu kitabo kya Kuva essula ey'oku3. Kuva 3 n'oluliro lw'okutaano. 3:5 atugambye n'ayogera nti tosembera wano. N'agamba tosembera wano, jjamu engatto zo mu bigere ebyo. Kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu. Bano Mukama yali ayogera ne Musa n'amugamba sooka oggyemu engatto zo, tosembera wano, kubanga kino ekifo kiyimiridde mu nsi ntukuvu. Naawe mukwano gwange bw'olina engatto zo olina okwambula ezitali za bwa Katonda, osobole okutuukira mu Katonda, osobole engatto yazikwambaza dda n'ozijjamu. Nawano mu Katonda ga Musa sooka oziggyemu,
kubanga wano woli watukuvu eri watukuvu tewambazibwa ngatto za bujemu togenda mu ngatto za bwenzi togenda mu ngatto za bubbi eri watukuvu oyina by'olina okweyambula otambulire mu Katonda oyambale engatto ez'obutukuvu n'obutuukirivu nga ne bw'onoogenda kubuulira njiri nga kyekyo ne bw'onoogenda kusabira balwadde nga kyekyo ne bw'onoogera kigambo kya Katonda nga kyekyo oyina by'olina okweyambula oyinjire mu butukuvu n'obutuukirivu obeere mu Katonda nga n'erinnya limanyiddwa nga ne bw'ogoba emizimu limanyiddwa nga n'emizimu gikutya. Haleluya. Saba gye emizimu gy'ogoba weebale nnyo okuba nga tugigoba naye najjo gikumanyi. Omanyi omusajja oli yali engasula mu ntaana gyawula amanyi Katonda n'atamanyi gyawula eyaggwamu edda n'ataggwamu. Omusajja yatusanga mu ntaana yali muguwa ddalo ng'asula mu ntaana asula mu mayinja naye Yesu bw'aba ayita gye gyasooka omulengera. Omulala ebizimu ne gimwogera ne gimugamba tukumanyi ggwe oli mwana wa Katonda naye tulagire tugende mu mbizzi gy'oba otulagira ssebo n'emizimu gikumanyi mukwano gwa gitumanyi ng'olaba kati era mukoze bwe nti era omwaka guganyi era mukoze ngenze wano era musumba waffe talina amafuta gwe wenna gwo teri atalina amafuta naye yalokose ejjo oba nago naye yalokose enkyaba nago kamaffe ebazibwe naye ffe nnyini ffe tweweebuula ekintu kimu kyokka ekibazisa tulina amagundi alina amafuta gundi ansingako gy'okoma ogenda ng'oweereza Mukama mu butukuvu n'obutuukirivu mu kwagala kwa Katonda naye ng'agenda akuggyako. Bayibuli egamba atujja mu kitiibwa atwongera mu kitiibwa naye amafuta lwalokoka gakufukibwako. Ekyo nkikakasiza ku bulamu bwange. Kamaffe ebazibwe nkikakasiza ku bulamu bwange bwe nalokoka bwe nti sitaani nafuukuula enfuufu mu maka gange mu baana bange. Tojja genda kusaba sikulaba ng'olinnyeyo abaana emizimu gibanyiga nze ginyiga naye ke nayungulako bwe nempulira bye bayigiriza naddanga nenzira ku baana ne mbasabira Katonda. Waliwo tesiti emu eyajja mu maka gange nga nakamala emyezi 3 nga ndokose. Omwana n'agwa mu musingi essomero lyali abaliyita mmole omukono ne gumenyekera ddala guno bwe pa ne gumenyeka vaawo baliwo kibayita okunuuka batwamutwala emulago nga gumenyekedde era musibe kiseminti ng'ate nsazeewo ndokose zinalokokerawo dda kuba natamwa sitaani emirimu gye saamutwala mu bayunzi munena nga mutwale mu bayunzi mutwale era omuyunzi bw'ati era omuyunzi bw'ati neŋŋaana gw'omanyi n'omwana wo kati. Haleluya. Naye olunaku lwali lumu nentuula mu nnyumba yange nensaba nga nebyensaba nno sibimanyi nnyo nakoowolanga Yesu kubanga nawulira mu Bayibuli nga alikola erinnya lya Yesu alirokolebwa. Nava ssaawa 6 oba 12 nga nkola Yesu 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 omwana wange Yesu kera kumakya ng'omukono gw'omwana mulamu. Abassebo ne bannyabo waliwo Katonda alina amaanyi waliwo Katonda alina amaanyi leka Katonda akolere mu bulamu bwo tomuziyiza n'obusungu bwo n'obukambwe bwo gamba Katonda takola gundi yakolera era gundi yakolera noyita abantu awo ne mujja ne mwesabira ate bwe musaba waliwo bugurupu obusaba ate bwe mwegeya bwe mugeya gundi era okukakana nga muviiriddemu awo obwo bwantama. Haleluya. Obugurupu obwo njagala tusabireko gundi tusabire gundi byandibadde birungi nnyo naye ababikola ate bibi. Naye nasaba Mukama lyasumula omwana wange awo nategeera nti Yesu mulina we nategeera nti Yesu ali munze era nekyawa ekibi. Nebaza Mukama aliwo n'omusumba omwe yampa akatabo kalina kaluzungu bwe nakasoma nemmanya ekibi bwe kiri. Simanyi nnyo oluzungu naye bwe nakasomanga nempanya paragraph nti Matayo wano bwe biti nabwe nengena nga mbisoma nekyawa ekibi nekikyayira ddala n'essaawa y'olwaliwo kyekimpeesezza okubeera omulamu. Haleluya. Tutambule mu butukuvu ne mu butuukirivu tutambule mu kwagala kwa Katonda tukole okwagala kwa Katonda kukolere mu bulamu bwaffe amannya gaffe galimu okwanduukululwa si ekyo kyokka na wano waliwo ebintu Katonda byagala tukole naye agenda okubikwesigisa nga tebijja kukola. Haleluya. Nga tebijja kukola. Tubadde tubiri mu kitabo kya Kuva 3:5 kanumale bulungi Kuva 3:5 n'agamba nti jamu engatto
mu bigere ebyo kubanga ekifo ky'oyimiriddemu kitukuvu. N'ayogera nate nti nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Katonda n'atandika okwogera ne Musa bwe yayingira ng'amaze okugyamu engatto ze. Katonda n'atandika okwogera naye. Kamaffe ebazibwe. Naawe Katonda weebuuza nze Katonda ayogera ati ayogera, mulinamu by'olina okweyambula ofune enkolagana ne Katonda ate osobole okuwangula ensi eno mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Naye tojja kugiwangula ng'okyekolaakola obusolosolo. Tujja kubikulako ne Matayo essuula ey'omusanvu n'olwa 22. Matayo 7:22. N'agamba nti bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti Mukama waffe twalagulanga mu linnya lyo, twagobanga dayimooni mu linnya lyo, twakolanga ebyamagero bingi nnyo mu linnya lyo. Okiwulira ebigambo ebyo? Tetwakolanga ebyamagero bingi nnyo mu linnya lyo. Olwo olunaku we luli mukwano gwange. Naye yali baddamu atya? Wulira bwe yaddamu olwa 23. Agamba ne ndyoka mbatunuulira, ne ndyoka mbaatulira, n'alyoka abaatulira nti sibamanyangako mmwe muve wendi mwenna abaakola eby'obujeemu. Okiwulira ekigambo ekyo? Bangi era nakati wali ajja wadde tonnayitibwa naye nakati weebali n'agenda Mukama ate nkola ebyamagero, Mukama ate kati abantu tebakyakola bwe bati. Naye nga yakutadde lwa bujeemu. Ebyamagero obadde obikola naye ng'obikolera mu bukambwe, obikolera mu bintu ebitagasa. Kamaffe ebaze mu bukyayi, abala mubikolera mu bwenzi, abala mu kubba, naye ng'oli mulokole. Kamaffe ebazibwe. Mulimu ebintu bye tukoze abala mu kwemulugunya. Mukama njagala nkole ng'ebyagundi bitya. Bwe Katonda yakutegekera ebibyo, gwe okyalemedde okukyusibwa. Abalungi tukyuke tufaanane Kristo. Waliwo kati ambuuza Yesu lusi gwe ofaanana Kristo ye. Bw'otomufaanane bingi ebijja okuyitako, bingi ebijja okunyiga n'abaana bo. Naye kinumanya abantu abaana ne balaba nga basibiddwa, naye nga basibiddwa lwani? Lwakubeera maama, lwakubeera taata. Waliwo abaana bemmanyi, saagala kubyatula nnyo, naye nga baasibibwa, naye nga taata aliko amafuta agoba mizimu, ng'agoba emizimu. Abantu abamu ne bawonyeza, bamanyi Katonda mulimu ekisa kyakola nga ayinza okusabira omuntu n'awona, n'amugobako emizimu n'agigenda, naye babe nga bali mu kikolimu, ng'ajja abalemerako. Lwaki? Butukuvu na butuukirivu. Oyo mumanyi bulungi. Nga bw'obalabako toyagala kugenda nti baana ba musumba gundi. Omubuuzaako waliwo wa diguli tewali, naye nga waliwo besoma bafune diguli, beyasabira bafune diguli. Abalungi twagale Katonda. Twejjemu emitawaana egyo egyamaliza. Twejjemu. Tudde mu Kristo. Watyo okutuuka eri nga gw'omugamba nti gundi nzira musabira. Oyo no gw'olaba nzira mugobako omuzimu guno. Oyo gw'olaba oyo watambula oyo abuulira enjiri nzira, naye n'agamba sikumanyi. Olunaku weeruli lwetegeke. Nga takumanyanga nako. Haleluya. Nga takumanyi era akigambye wano. Agenda bagamba sibamanyangako mmwe muve wendi mwenna abaakola eby'obujeemu. N'agamba olwa 24 nti buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa n'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Mukwano gwange naawe faananyizibwa omusajja ono kyuka onywezebwe ku lwazi kubanga litwazimbibwako. Onyumba yo gireke ezimbibwe ku lwazi olutajjulukuka. Olwazi ye Yesu, ye mutukuvu yekka, ye yawangula ekibi, ye mutukuvu yekka, ye yawangula emitawaana gy'ensi eno, ye mutukuvu yekka, ye yawangula. Nywezebwa mu ye, erinnya lireme okuwandukulwayo mu ggulu, mwangulire wamu naye mu linnya erya Yesu. Haleluya. Kansomeyo kino ekyawandiikibwa Bakolosaayo. Haleluya.
mukwano ebintu ebimu twefiiriza bwefiirize n'osaba Mukama n'akuwa ekisa. Saba ekisa onywerere mu Kristo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. N'emitawaana gy'ensi eno tegigenda kuyingiza ggulu n'akatono n'akamu. Tugenda ku Bakolosaayi essula ya 3. Bakolosaayi essula 3 n'olunyiriri 14. Bakolosaayi 3:14 agambye atya. Bakolosaayi essula 3:14 n'agamba bw'ati ti kwebyo byonna era mwambale okwagalana. Mwambale okwagalana kye kintu ekinyweza okutuukirira. Mwambale okwagana kye kintu ekinyweza okutuukirira mu Katonda. Nkyongeddeko kyekinyweza mu kutuukirira. Mwambale okwagana mwejjeemu ebisumbusumu mwejjeemu obutukuwalana omuntu nowana omuntu akantu akataliinamu akataliimu naye nga ogamba nti erinnya liwandiikiddwa mu ggulu okakasa mu muntu obutaliimu olifuukako ddi omusiru. Fuukako omusiru. Haleluya. Oli 15 n'agamba nti emirembe gya Katonda giramulenga mu mitima gyammwe era gye mwayitirwa. Emirembe gya Katonda giramulenga mu mitima gyammwe era gye mwayitibwa emirembe gya Katonda mu mubiri ogwo ogumu era mubeerenga nakwebaza bwebaza. Haleluya. Emirembe gya Katonda gitufugiremu. Tuweteekamu mitawaana oba oli atambudde ate muleke gwe musabire emirembe gya Katonda gibeere mu bulamu obwo naye ng'erinnya lyo liwandiikiddwa mu ggulu. Kiriba kibi nno. Haleluya. Tugenda ku 16. N'amugamba nti ekigambo kya Kristo kibeerenga mu mmwe n'obugagga mu magezi gonna nga muyiriziŋŋananga era nga mubuulirigagananga mwekka na mwekka nga muyigiriziganyanga buli omu ng'ayigiriza munne era nga mwebuulirira mwekka. Kama ffe ebazibwe twebuulire ffekka okusinga ate okwewebuuka era nammwe nga twebuulira ffekka naawe muli oyinza okwebuulirira wekka mu kigambo kya Katonda ng'oyagala okutambulira mu Katonda oyagala okutambulira mu butukuvu ne mu butuukirivu n'oga nti mmeme yange nywerera ku Yesu mutima gwange nywerera ku Yesu nga muli osobola okwebuulirira n'oga nti nno munze temuli kabi muli yiga okwogera ebigambo ebizimba omuntu oli ow'omunda. Onoyiga ebigambo ebizimba muli muntu ow'omunda n'emizimu tegigenda kuyimirira mu bulamu bwo kubanga Katonda ali wamu naawe. Haleluya. Ab'emikwano Mukama abampeera omukisa Mukama abanjagalire tujja kukyongerako mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Taata nkwebaza olw'ekigambo ky'ompisizaamu weebala omwoyo muto kubanga obadde wamu nange era nsabira buli muntu yenna abadde ku TV eno ng'awulira ekigambo kino Mukama leka ekigambo kinywezebwe ku bulamu bwabwe naffe taata otuwe ekisa ekyo amannya gaffe gasobole okuwandiikibwa ku lunaku luli tusobole okuwanguliramu naawe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Oyinza okuba nga wandyagadde okulokoka nsabuddemu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu mpaayo obulamu bwange gy'oli obukyuse. Sonyiwa obutali butuukirivu bwange owandiika amannya gange mu kitabo eky'obulamu ogawandukule mu kitabo eky'okufa era njatwa n'akamwa kange tindokose. Bw'onobozzeemu ekigambo ekyo ng'olokose erinnya limaze okuwandiikibwa mu ggulu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa Mukama abanjagalire. Sigale ndi Pastor Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ esumbibwa Bishop Isaac Kituuka ne Mampolo Kituuka mbatumidde nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu.